Abagenyi nambalamusiza basebo ne bannyabo, baganda bange bannyinaze, mwenna nsanyusa okubawuliza, bawala bange, batabani bange, basenga bange, mwenna abaami n'abakyala abali mu kisinde kyaffe Abageyi tudde e Busuja, mbalamusiza mu ngeri ey'enjawulo era nsuubira muli bulungi erudda eyo. Muli bulungi. Mukama ndowooza kyabakuumye. Ewaffe eno gye mbeera enkuba yeeriisa nkuuli, obunyogovu bweriisa nkuuli, obubonero obulaga nti obudde bunaatera okutuzibako wadde bubeera misana, naddala mu nsonga y'obunyogovu, attako n'omuzira birabika biri ku luggi bikonkona. Naye bwe bulamu bwe twamanyiira erudda eno bwe twajjamu, naye tikitugaana kubanga nga bwe nabagamba tewali nsi esinga Buganda. Tewali nsi mu nsi yonna esinga Buganda. Ate weebanga omaze okubikkula ebitabo byonna n'ebirungi ebiri mu Uganda yonna ng'omaze okuggyako Uganda nabyo biri special. N'olwekyo ne bw'oyogera oluzungu oluli lutya, oluzungu tulwogera, Muzungu n'akubuuza wa gye wava nga bwe nabagamba. N'omugamba nedda, embeera eno mu South London. N'akugamba nedda, sikitegeeza wano mu London, wazaalibwa wa? N'omugamba nava Uganda. Ekyo no kitegeeza nti aba amaze okukusosola. N'olwekyo nga nze Alex akyalimu empeke, kintegeeza nti nina okulwana olutalo okukuuma ennono yange wadde ndi ku mawanga, okukuuma olulimi lwange, okukuuma obuwangwa bwange ne bumbeera mu mutwe n'okubuyigiriza abaana bange, okukuuma Obuganda n'okubulwanirira. Ate bwe butuuka ku kika ekyaffe ekyengeye, awo nkuuka ejjembe. N'olwekyo nja kulwanyisa bonna abeekiise mu kkubo lyaffe ery'okulaba nti abaana n'abazzukulu ab'engeye babeera n'eddembe. Abaana n'abazzukulu ab'engeye beenunula mu bintu eby'enjawulo. Munansonyiwa, excuse me, mujja kunsonyiwa. Abaana ab'engeye bajja kwegamba balina okwenunula mu nsonga y'ebyenfuna. Abaana ab'engeye balina okwenunula babeera independent mu byenjigiriza, mu byobulamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kyekyo lwaki twateekawo ekisinde kino Abageyi tudde e Busuja, tusobole okununula ekika kyaffe ekyengeye nga tukiteerawo omusingi omugumu, nga tukiteerawo ebintu ebigumu, nga tukiteerawo road map gye tuyita road map oba map gye tujja okuyitamu okulaba nti tununula ekika kino mu bintu eby'enjawulo. Ekika kino nga bwe nabagamba kyawambibwa emyaka 89. Tewabadde muntu n'omu aleeta ttaala eno gye twaleeta wano mu kika kyaffe ekyengeye. Tewabadde muntu n'omu. Naye kakati abantu abalimu empeke batandise okuzuukuka, baazuukuka ne bagamba nedda, obuwambe tulina okubuvaamu, obuwambe tulina okubuleka tusobole okuddukanya ekika kino, tusobole okudda ku butaka. Obutaka twamala dda okubuddako. Nabagamba nti okudda ku butaka tekyali problem. Ekyo tukyakyogerako, kati twogera ku nsonga ya development. Nina amawulire agasanyusa mu maaso awo nti waliwo abantu abatali bangeye abaagala okutwegattako, abaagala okujoyininga, oluzungu kyoyita joining in partnership naffe. Abantu bano sijja kuboogera kati, naye twetaagayo okukuma ebyoto, twetaagayo essaala, twetaagayo amaanyi g'abajjajjaffe okubasitula nti waliwo abantu abaagala okutwegattako batujoyininge okukola kye tuyita partnership mu projects ez'enjawulo. N'olwekyo twetaagayo obuyambi bwammwe, obuyambi bwe twetaaga ze ssaala zammwe nga mufukamira wansi, nga mugenda mukumya ebyoto, mulina ebiggwa byammwe ebyawaka, nga musaba bajjajja batukwatireko ku nsonga zonna ze tulwanirira. Si ekyo kyokka, nammwe mwennyini mbasaba mwesabire n'okusabira kati nga nze Alex olw'okufuna
olw'okuba nti tulina abalabe baffe bangi. Abalabe tulina bangi nnyo abatatwagaliza. Tulina abalabe bangi nnyo nga bwe mubamanyi. Nafunye message olunaku lwajjo ng'eyogera ebintu ebitali bimu ku nsonga ya Kasolya. Aba meeting eyali okulw'omukaaga twagitegeera bulungi nnyo bye mwateesa. Ndowooza olw'omukaaga luli bina bye mwateesa, naye bye mwateesa byonna temuli, temubaddeewo eri abazzukulu. Oyo omusajja atajja mu meeting naawa agalagiro ge, oyo Gaturuba. Nodda ku basajja abakulu abasomesezza eggwanga. Gaturuba agamba tayagalira ddala kuwulira abasomesa, tayabagalira ddala kubawulira. Gaturuba tayagala kuwulira nti basomesa abantu bababbula amaaso. Kyekigendererwa kye. Mwabali ku Kasolya njagala mumbuulire emyaka gye mumaze nga mukulembera. Mukulembera Kasolya jjajjaffe mumubuzaabuza. Kiki kye mwali mukoledde ekika? Kiki kye mwali mukoledde ekika? Njagala mugyeyo alipoota. Mutubuulire kye mwali mukoze.